Yo, this is from aKudaalide in the danger. Bwakedde omulungi era nga bwatandise okuba nga te butambula oli otya wonaona businzidde okuba nga te otubudde ku PJ the News Anchor kansuubire nti oli bulungi omulungi wange mbeera PJ natera nga tusooka nga te nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda era nga ngenda tandika n'omuyizi okuva ku ssomero erimanyiddwa nga Bwerwanyange Girls SSA erisangibwa wali eri Bushenyi munnange RDC w'Ebushenyi amanyiddwa nga Robert Atwairi yagenze ku ssomero lino n'akyalira girlfriend we ainako girlfriend talinako mwana wabula ainako girlfriend okitegedde ekintu ekyo n'amukyalira n'amutwalira ebirabo ebyenjawulo mu mbeera eno abasomesa bavudde okuba nga tebanenyako ku mwana ow'obuwala ne bamugamba mwana waffe ekikwagaza abasajja abakulu bwe batyo kyekyakyera ekikolwa kino tukivumirira mwana yabaanukudde n'abagamba don't tell it don't say it n'abagamba mukayana ki boyfriend wange allowance ye y'olunaku olumu bwe ruti esinga omusala gwa mu mwezi so don't say it don't mention it munnange bwenjogera omwana ow'obuwala kigambibwa mbu bamususpendinze okuva ku ssomero naye nga bye biva Ebushenyi bwe tuddako ku nsonga ya Haji ngamba Haji Ali atemeze emabega emitayimbwa essaawa eno oluvannyuma lwa mukyala we omubwati kabiri nagezuula omukyala Hajati Zuula okuba nga ate avayo n'ategeeza eggwanga nti omwami ono yajjula ebitannajja oluvannyuma mbu lw'okwekakatika ku mwana waabwe w'emyaka 14 wadde nga ono si ye biological father nisha afuuse ensonga munnange bangi baavuddeyo mu ntandikwa njagala ompulize bulungi mu ntandikwa ya sitori eno nga yakatuweebwa wepobo yekagwa mu matu g'abangi ne batandika okuwolereza omukyala abasajja bali bwe bati ererere bingi ebyayogeddwa era vidiyo ne zitandika okutokomoka empitirivu nga zoogera ku ki ku basajja ab'enjawulo nga munnange bakabasanya abaana ab'obuwala mu ngeri emu ba endala kaakati nno oluvannyuma ate lw'ebirala okutandika okuvaayo ne bakizuula nti Hajati oba oli awo yandibanga si mutuufu okusinziira ku bwina ayiika kati abamu ne batandika okukyuka ne batandika okusala eddira kati nvudde wa Hajati ndi ku saidi ya Haji munnange waliwo omukyala yavudde naga nti abaana ab'obuwala ebiseera ebisinga bafuna justice naye ate abaana ab'obulenzi ani aliwo ku lwabwe kubanga nabo balina ebizibu byabwe bye bayitamu nesiwulirangako avaayo ku standing with the boy child mukyogereko ekintu ekyo musirika nnyo ku saidi y'abaana ab'obulenzi ate ku y'abawala ne muwaawaaza nnyo ensonga naye nga bino bwe bijjidde mu kaseera tewannayita bbanga nga twalaba omwana ow'obulenzi yakubwa omusumaali mu mutwe omwana oyo namubatuusaako yakuba omusumaali mutwe naye nga yagumukuba yali mukyala era ng'omukyala oyo ekyamukoze ekyo mbuli alibbuba oluvannyuma lwa bbo okumutegeeza nti nviira mukyala wange akomawo okuva Saudi contract yaweddeko ate twalabye omukyala omulala yakutte ekiti n'akifumita mu busajja bw'omwana ow'obulenzi ne kiggukiramu mu lubuto era naye mukyala abo bonna tetunnaboogerako naye boy child tumukomera just in case wabaawo ekituusewo kati omukyala yavuddeyo n'agamba nti nze ndi wano ku lwa boy child we tugamba nti tukola kivulu abasajja bajje boogera ebibaluma oyinza obutafuna wadde omu naye omanyi lwaki nti bakimanyiira nti ensi tebawulira. The question is, who is supporting a boy child? Who will stand for them? Mwe mulowooza bo tebakwatibwa, mulowooza bo tebanyigirizibwa, mulowooza bo tebabonaabona. Bannange bino ebintu tubiggyemu amalala. Nabo babonaabona nga olaba omwana omuwala waabonaabona. Mwe mumanyi abasajja bameka abazudde abaana nti si baabwe naye n'asigala nga abaweerera n'atuuka n'okufa nga tewali muntu akitegedde nti abaana si babe naye omukazi awulira buuzi nti omusajja azadde ebweru n'akubira bajjajja be basenga be bakojja n'abawa ne transport balinnye bajje e Kampala. Oba muntegeera nammwe abavaayo ne mugamba nti omusajja talabirira abaana takola biki si kirungi obutalabirira mwana naye nze nina okukkiriza nti we tuzaala abaana abo tubabeerako aba sayidi emu weegwa emu esobola okuyimirira mugenda ne mulinnya ebitanda ebyo nga temwetegese oyina ki ng'omukazi singa embeera eyo eba etuuseewo oyina ki ng'omukazi buli muzadde ng'olina omwana ow'obulenzi njagala weekube mu kifuba okere ku makyanga mutuufu mutabani ogwo bataddeko ekigambo oyo akwata abaana oyo Al-Shabaab oyo akola bino. How do you feel? Muleke kubeera mu buyumba bwammwe kuba oyina ddata ogenda kuteesa ku buli ky'owulidde ebintu ebimu byetaagamu obwongo okitegeera
support a girl child. Now who is supporting a boy child? Mulowooza bo tebanyigirizibwa. Mumanyi abasajja bameka ababbiddwako ebyabwe lwakuba abakazi babazaalamu abaana. Mumanyi abasajja bameka bazudde enkwe ezibadde zitwala n'obulamu bwabwe naye ng'ekikwewunyisa omukazi gwasula naye mu buliri mu nnyumba gwalaba buli lunaku gwe yazaalamu n'abaana yampulaningira okufaako olw'ebintu bye olw'amataka gaalaba olw'amayumba gaalaba. Mumanyi abasajja bameka abafudde naye nga n'enfa yaabwe eva ku muntu gwe yeebaka naye mu buliri ng'amulinamu n'abantu abasinga mwogera nnyo, mulina nnyo bandi wagoni baase tutta abangi mwena gye mwagala okulinnya. Nze nsembayo mbagamba nti ffenna tuli kyekimu. Omusajja kyakola n'omukazi asobola okukikola. Byebyo nno naye nga ensonga lwaki kuleetedde omwana ow'omusumaali mu mutwe n'omwana ow'ekiti. Munnange ky'olina omanya nti n'abakyala naffe tukola ebikolobero ate nno oluusi ebisinga ne ku by'abaami kuba ebyaffe ebiseera ebisinga bitwala bulamu. Omwana ow'obuwala n'asala ku musajja omusajja n'afa oba n'obutaddamu kukola oba kitegeera. So eri ato tuli balancing n'abaana bano ab'obulenzi nabo bantu. However much they provoke so much cause ebiseera ebisinga entabwe eva ku bo tetereza. Anyways, bwenzirako eside eno ye omwana ow'obuwala olunaku lw'eggulo yagenze maaso okuba nga ate alwanagana ne traffic officer era nga kigambibwa nti omukyalo ono yamanyiddwa nga Mase agali amanya Mase Bashisha aveeyo ndowooza mu West nga bw'owulira erinnya eryo. Kaakati omukyalo ono kigambibwa nti yabadde ku ssimu n'agenda maaso okuba nga ate akolawo kengeri ya accident. Bofisa ku luguudo lwa Jinja Road ne bagezako okuba nga ate bamuyimiriza. Omukyalo oyo n'agaana ne yerema n'alowooza nti ajja gumazambiro wabula agenda okutuuka wano mu bitundu bya Nakawa yasanzeewo ebitaala ne bimukwata. Kumba officer eri gye yavudde akomunikatinze ne officer eno mu maaso n'amunnyonnyola ekika ky'emmotoka ereese ki emivuyo era bwe batyo bamukwatidde awo ku bitaala ne bamuggyawo n'abako yapaakinze ku mabbali abeere ng'ate abitebya. We yapaakinze emmotoka yagirookinze afande Najjambu n'amugamba munange leeta pamiti yo tulabe okusinzira ku nvuga gy'ovuga n'emivuyo gy'oleeta. Naye mbu yabadde avuga ali ku ssimu kati officer mu kumusaba pamiti lwe luyolo lwakoze ki lwe walengedde. Officer we zaabuuseeko n'akuulako ki namba plate ye eya mmotoka bwe yagijjeeko ne gubula asala naye n'asalawo okuba nga ate abaako byanyakula ku officer ebintu byakozesa mu kwakalabya emirimu gye gattako n'amasimu ga officer abiri. Wabula wenjogera essaawa eno omukyalo ono ali ku poliisi. Omukyalo amanyiddwa nga Fida Kwena naye ekikolwa kino kyamususeeko era nga ye bw'ati bwe yagenze maaso okuba nga ate akyogerako. Guys, mugamba mutya? Fifi da Queen mkyala nsubuga wano. Mulabye ka video omukazi nga akuwa omusirikale. Have you seen that video? Yo, ono mukazi ayagala munene mu gavumenti. Omukazi ono mulamuzi. Omukazi ono nigamba noogu. Yo, that disrespect was too much. Lady? Omusajja mu video ye tulaba talina kyakukoza ayimiridde tetumanyi na kyayogedde ko se tukiwulidde wabula omusindise a step in the back akulaga nkuwadde space yo omusiseke nkofiira omukubi oluyi gwe webaze Katonda sanzo omusajja ategeera oyo omusajja baamukuza oyo omusajja wa police asana kuwa mudali otherwise abadde ajja kukuba akuteke mu factory reset oba kusanga mukwa uyali kukubye gwe ne bakujjawo ng'obuyeruse sigwe mudugavu nganze mama nyabo gwaka akamanyiro kokoze mukazi munnange njagala bakukube emiggo egitaliika awoza bannange mwamulabye omukazi engeri gyakubyemu omusajja yo mwe bakazi mulekerawo okulaba firimu ebyo byemulaba mu firimu baba tebabakuba director agamba cut empi ne bazikolamu editing ebyo mukuba ogenda kusanga omusajja omukoowa agenda kukuba ogenda kusanga omusajja omukoowa agenda kukuba akusote mwe bakazi mwe mususse okwewaga nogalulira omusajja bwotyo oyo omusajja bannange yakuzibwa kino sikirabanga ku mulembe guno
abasajja bakuba abakazi nga bakuba abasajja bannaabwe gwe omusajja olina omwebaza naye kati kuba makafaananyi poliisi gye bagenda okutwala njagala bakukube kibooko ovayo ng'amampa ati gakuwedde ng'amampa ati gakuwedde yo why do you raise a hand on someone nga naffe tuwala tusiibya tuvumirira abasajja okukuba abakazi tuvumirira abasajja okutulugunya abakazi kyokka gwe ovuddeyo otulugunya omusajja mu kamera atalina kyakukoze kozi mu kamera fe tulina kye tulaba kyakukoze mukazi gwe banaye njagala bakutwala ekigo oba ekitalya bakusiba osaavinge newankubadde mugamba abapoliisi mwabakoowa naye akoze eki mu vidiyo tetulina kye tulaba kyakoze omusajja omuguddeko omukubye oluyi oyo gwakuba naye muntu ayina abantu be ayina abaana be okitegeera ayina rights naye ng'omuntu ate bw'aba akusitopinze nga ye musirikale wa traffic ayina right ekuyimiriza newankubadde oyinza okuba olina omunene gw'odating oyinza okuba olina omukulu gw'oyagala that was wrong as in it is wrong omukulu luku wesigire njagala otusibira omukazi oyo ne bakama abo mutusibira omukazi oyo afuuke ekyokulabirako ate aliwe n'okuliwa mumukube ne ku miggo maama newankubadde batutende effujjo naye ate gwe osuse w'olina okukoma bannange tukyawoza gwa mbuzi kulinnya malagala ate bw'okoze otya nedda bakyala mulekeraawo okulaba ennyo firimu mulekeraawo okulaba ennyo firimu n'abasajja ababadde awo bakkakkamu enewe babakukwatako twalivudde ne tugamba abasajja baakubye omukazi gwe okubye omusajja tusaba amateeka gakulamule tusaba n'abatali bamateeka bakubemu ne ku kibooko ninaawe omusirikale okoze nnyo obuntu bulamu oyo omukubamu oluyi n'ogamba self defense kuba n'omuyuwa ebinnyo okuba otya omusajja atalina kyakukoze kale bane baali kukubye Twakitegeddeko nti mama wa Gravity Omutujju yassizza ogw'enkomerero era ng'omukulu amanyiddwa nga Mick Wine ajjukira nti ono bwe baalina ekivulu ku lunaku lwe lumu okitegeerera ekivulu kya Gravity ne kifulopinga bubi nnyo wali erugogo munnange yavuddeyo n'amuweereza obubaka omusaasira yagambye nti my heart goes out to you and your family in this difficult time rest in peace mama Gravity Omutujju take heart bro bw'atyo bwe yamuwandiikidde n'amugumya mu mbeera eno gy'ayitamu weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Eddie Ssendi yavuddeyo mu kaseera kano mu kifo ky'okuba nga te ayimirira wamu ne Gravity Omutujju kubanga munange ekintu maama ekintu taata ekintu mwana ebintu ebyo byagenda wala mu bulamu bw'omuntu ebiseera ebisinga munange ono yavuddeyo n'amutegeeza nti yandibadde yeekuŋŋaanya ebyokukungubagira maama n'asooka n'abikwata n'abizingazinga n'abisibako n'abizza wali n'agenda ku show gye yabadde ayinayo ekaseese ekiro ky'olunaku olw'eggulo n'amugamba nti kubanga promota yabadde amutaddemu ssente nnyingi ate ng'abantu babadde bazze mu bungi kyembuuza abantu abo bo tebalaba mawulire tebalina smartphones tebalaba zi TV tebalaba nti mama Gravity Omutujju yafudde era ebintu tuganye nti banaabyonoona kubanga amawulire gatandise otambula misana nga n'essaawa z'ekivulu tezinnatuuka so ye bw'ati bwe yabadde ateesa mbwe ebyokukungubagira maama abikwata abizze ku mabbali agende aggyeyo ssente zaani za promota ze yamuteekamu ekintu nno kino kyanyizizza ba social media inlaws bangi era ne bagamba wabula Ssendi batugamba nti obukadde magezi naye ate si buli akaddiwa nti akaddiwa n'amagezi ge naye ng'ajjukira nti bino we bijjidde nga omukulu ono ayina ensonga ya Namutebi wali eri ku Talk Show omukyalo oyo yaggiddwako ku program wabula ng'entabo yavudde kwani ku Ssendi ono kakati ndoye mwana mulezi amanyiddwa nga Uncle Ben yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate agamba Namutebi maama tokaaba sangula amaziga nze ngenda kubanga ate nkola ki nkuwa YouTube channel yange funa ebikola byonna wendi okubanga ate njikukwasawo nno nayongerezaako n'ebigambo ebirala jafuna omuntu akugulira kamera ofuna omuntu akugulira emizindaalo osana okukola studio ewaka osana okukola studio ng'opangisiza akazigo konna nkuwe channel otandike okole ebibyo ngenda jjo kuwa yonna nga sikyagina ku control kino nkikoze olw'okuba nti bantu bangi nnyo abamiddwa platform olw'okuba bato kasukola babe kyakola yamanya naga nti bana abasajja abakulu bagenda kundeetera kunfukira obuzibu mu maaso kanzimba abaana abato kyovola bayasika Shalom kyovola babeera ne Namukasa kyovola bayanoonya Namutebi kyovola abeera nnyo n'entambi nti bana abavubuka abato
bangu bakuzimba ate baleeta ekipya okusinga ku bakadde. Kanso Namutebi nze ngenda kuwa YouTube channel eriko abantu 1,600 ngenda bakuwa esasula ngenda gikuwa kubwerere gwe okole studio yo otandiko kyalizamu ne bannamateeka boyamba abantu because abantu ngabo bamba ssendi baganye tubeere mu discussing ennyimba omunyimbi ekivu kya gundi kyakoze gundi yagize kino no ebintu ebimu ebirimu okuteesa gogamba nti no tosobola kubeera na muntu nga avula abantu lwaki togamba kasutoddamu kukyaza junior gwe kyaliko lwaki agusige mazima kati okuvaawo ku mukutu watuula naye olwo omutereezezza bw'alituukeyo maaso ku success ye oba ku buwanguzi bwe agambe nti nagayidingibwa abantu abakulu nga bassendi. Kanso Namutebi ngenda kuwa omukutu gwange nze ngweyamye enamba yange eri +256 750 90 99 86 nina YouTube channels bono oyagala eriko abantu 2,000 nina eriko abantu 2,000 nina eriko abantu 3,000 no 4,000 nina abantu eriko abantu 600 nina nene ya M-Sakobini eriko abantu 1,600 ngenda kuwa kemu jono nsaba je ngendo kuwa ebyo byangu nnyo obuzibu bwa YouTube butaba na content gosora no bango okyaza balooya osobola okufuna ne host wo nga yeriso lya gundi gwenyini osobola kuba host ng'okyaza balooya okyaza ba MP okyaza ku nsonga ez'enjawulo abantu baafa mu kiteezi Ssendi omukulu ennyo amanya ayagala awa abantu ekitiibwa ani yakola investigation ku bantu abafa mu kiteezi nakati sawa zino baliwa nani gwe kyali kivunanyizibwako ku bantu abaagoba mu Lubigi omusumali yayiwa w'ettaka yali anonyeza ku bantu yayagala ebyamagezi. Kanso gwe nnoonya nze ngenda kuwa omukutu kinyinza okugamba Yes abavulu amanyiddwa nga Norbert Events bwatyo akomyewo ne smile nene oluvannyuma lwa wizi okubanga ate yamukuba n'amukuulamu erinnyo. Ono akomyewo ng'agamba nti kakati erinnyo yalifunye era mweteefuteefu okudda mu kamera interviews ez'enjawulo videos ez'enjawulo zikaabe. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Simon Munene wali eri ku Bukedde TV yavuddeyo n'anyumiza abantu ku mboozi ya Irene Namubiru n'abaga nti omukyalo oyo gwe mulaba si mwangu nga bwe mumulaba nti era lumu waliwo omuntu eyamusinkana n'amubuuzaako n'amukwata mu ngalo munnange ng'ensi yonna eraba mb'omukyala n'aggyayo amazzi aga Rwenzori n'anaaba mu ngalo bw'atyo n'azinaaba tayagala kwesembereza. Oba byali biseera bya COVID okitegeera anyway kyonna yamanya ensonga ze naye ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Ronnie ye yagenze maaso okubanga ate awabula Bebe Cool mu nsike ya music n'amugamba nti apparently Bebe Cool talinayo mwana aliko atrendinga mu ndongo saawa eno ng'alina omukono gwe cause Bobby Wine ayinayo Dax Vibes ayinayo ne Zex birangirangi Bebe Cool talinawo era bw'atyo n'awabula Bebe Cool n'amuga nti bw'obanga owulira oyagala kubaako album empya gy'ofulumya sooka ofuneyo abaana ng'omu 2 obeere ng'ate obateekako omukono nga products ezo zizo okitegeera awo ojja kukola ekintu kibeere nga ate kikwatayo okwo kwabadde kuwabula kwe. Ate ye omukulu amanyiddwa nga Mathias Walkago omwana wa Kasimba yavuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga atutegeeza nti DNA akyakolera ddala zikyagendera ddala mu maaso kuba abaana tannabamalayo mbw alina abaana bangi omusajja tabalirwa nzaalo naye mu abo be yakakebera sofa yakasangamu abaana 4 abatali babe okiwulidde naye ono yategeezezza nti abaana abo siga nti yabeegobako
akyali nabo kubanga ye yabakuza nga taata era bakyalibe era abaagala nnyo era akyabalabirira ye takiinaamu buzibu wadde n'eddakiika n'egi naye ng'agamba nti entabwe yamuviirako kubanga ate adduka akola DNA kwe kubanga waliwo omusajja omu eyavangayo namugamba nti mpa omwana wange bw'otampe mwana wange ojja kukiraba so yalaba omusajja asusse we yandikomye naye n'asalawo kubanga mbu agenda okukebeza ki omwana oyo results zigenda okudanga ddala kituufu omwana si wuwe kwe kusalawo abaana bonna n'agenda ng'atandika obbakebeza mpola mpola so ng'ate era yagasseeko n'agamba nti ne bakyala be bennyini abaamuleetera abaana bano abatali babe n'akuza mbu tabanenya awo nno yasaze bulungi omusango cause musajja ono si musiraamu abaana balina abayitirivu bamaama abayitirivu we bati kitegeeza naye amanyi ensobi ze we ziri okitegeera agamba nti tanenya bamaama b'abaana bano kubanga mbu mu biseera eby'obuvubuka baalinga up and down ate olusinga abakyala abasinakinze ku basajja balala ate obudde tabawadde bumala azze eno nabo ne baddayo olusimbaki mu ba ex okukakkana nga bamuleetedde abaana abatali babe so aga abakyala be tabalinaako tabu ate era n'abaana tabalinaako buzibu n'obumu omukulu amanyiddwa nga David Lutalo yasajjukira nti ono alina concert emuwuba ate ng'eyengedde omwezi tegukyawera ebula bubuzi weeks nnaku awo munnange omukulu neyavudde n'agenda maaso okuba nga te alayirira ku Bible oba Bayibuli n'agamba nti y'okufiiranga mu kitooke kya gonja talyanga ku ssente ya Museveni wadde ng'ebyogedde omukulu amanyiddwa nga Bumalu Kiseka akyamukubamu ebituli gwe David Lutalo ebyo byokutte Bayibuli mbolayire mbusimanyi tolyanga ku ssente ya Museveni ffe tebitukwatako fe omuntu akolera Museveni tulaba bikolwa ebikolwa byo biba bigatta ku Museveni ofuuka enemy okitegedde ffe tetuwaayiriza tusinzira ku statement zo omusajja yatugumbula bannayuganda ebbanga lyonna eggwanga balinyunyunse balimalawo abantu abo abakuwagira Museveni banyigiriza buli lukya wagaana okubyogerako n'olaba ate abagezaako mmulwanyisa nga bo boyina okukondeminga baawula yawula mu bantu simanyi kwawula yawula mu bantu oba olowooza tuli basiru tetutegeera tosobola kutwistinga bigambo byaffe tosobola kuwaayiriza nsimbu nga weerimbise mu Bayibuli mb'okutte Bayibuli okakase abantu abakkiririza mu Katonda mbukubanga mbukati awo batolimba nga tumanyidde ddala waliyo ne bapasita abasoma Bayibuli eyo yennyini naye nga bafera bantu era babuulira njiri eremeza Museveni mu buyinza ne muwala wa Museveni pasita asoma Bayibuli osegedde kati ebyo tosobola bitulimbiramu olina kasajja kalogo gwa kasajja akalogo kyogamba tetumanyi kati sawa zino ogamba mbumpayirize nnyo abantu nze nga bwe mpulira waliwo oyo omwami awayirize nnyo abantu ebyo byowooza musimanyi omusajja awayiriza nnyo abantu nze siwaayiriza ku intaneti omala kuvaayo ne tusinzira ku statement zo ne tuziibulira abantu ate abantu si balalu abantu bagenda okukunyiigira oba okukyaba oba okkuleka ne basalawo ne bagaawo no tetukyamuwagira bamala kulaba nga waliwo ensonga gye tubawa kyogamba ebbanga lyoyimbidde wakafuna akuwalana kyoyagala okuŋŋamba tewaaliwo bayimbi bakuwalana lwaki wasigala oyimba kubanga ebyebiseera ebyo zaali mpalana naye ensonga lwaki ssaawa zino bannayuganda bakukyawa n'obutayingira bivulu byo kubanga ebikolwa byo wasaidinga n'omutemu akola ki anyigiriza bannayuganda ffe tubagamba point bo ne basalawo abantu noonya gy'obasomba abanajjuza awo wewategese ekivulu naye bannayuganda tebajja kujja nkubuulira noonyayo boonoosasula okolewooko ka statement naye bw'otakola ekyo nkubuulira Lutalo bannayuganda bakuwagiranga buli Januari banoonya school fees w'abaana kugenda ku ssomero naye ne bagamba bambi waliyo ka Lutalo akaali akasiiwuufu kannaffe katugende tukawagire gwe n'olaba ng'olina kusaidinga mutemu ku mbeera egenda maaso mu ggwanga lyo ng'olina kunenyaffe abagezaako lwanyisa omutemu olowooza abantu balalwa batuwuliriza bandabidde ebbanga ki oba batulabidde ebbanga ki ensonga lwaki batuwuliriza kubanga bakimanyi bye tubagamba mazima oba okigaana oba okikkiriza kyekyo bannayuganda bakola ki bakoowa obusajja obuli bw'enkwe ate gwe bw'oba okolera Museveni nga takusasulanga nga bw'ogamba ate gwe oli kabi nnyo kubanga twaligambye mu lulu
mululu gwe gwakatutte naye olaba omutemu atemula ogamba temula nga toyina nakyofunamu ate gwe oli kabi nnyo nkubuulira oli kabi nnyo kavaayo ne katuvuma obusiru kati sawa zino kekwatisiza bayibuli mukasiikinga sympathy totubuulira gasiyawo wamma. Omuddu wa Allah Sheikh Ashraf wali okubanga ate akusomereddwa munange byonna ebiganye mu bulamu gera maaso okubanga ate omwebuzaako ku namba ye y'essimu ajja kubanga ate akuyambayambakawo mpolampola akusomereddwa byonna ebikutte bibere nga ate bita business wise marriage wise byonna ajja kubanga akuyambako wennyini awengera okubanga ate nnyingirizaawa mwana mulenzi amanyiddwa nga Half London ono ne content we omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer Fulufiga agamba nti tajja kumuleka bwatyo era nga amunoonya nga bw'okiwulira wabula nga ku mulundi guno yatuuse n'okumutegeeza nti wadde nga ye tali mu Uganda kyalina okumanya nti famire ye yagitegedde dda wabula nga ye Half London bino byeyagenze maaso okubanga ate ayanukula Fulufiga n'oyo omuvubuka w'embwa bampadde n'amanya genze mbadde sigamanyi era Muganda Half London Muganda ntidde n'okutya ne famire yonna ekimanyi bagyetooloola tukimanyi maama tukimanyi muli batemu batugumbuzi mussa abaana b'abantu musibye abaana b'abantu mubawambye na famire yange egenda famire yange ogite tukutende nga bw'oli omutemu munnange ojja kutta famire yange oba famire y'omulala naye tetugenda kulekerawo kulwanirira ggwanga lyaffe ebyo bye mukola tebigenda kutujja ku mulamwa sobamanya bangi nnyo ababakoledde n'okusinga mazima ate kati gwe nkusaasira singa kale erinnya lyo libaddeko Fulufiga maana awo twandirowooza nti munnange oli munnaabwe naye naawe oli awo ozungu oli munaku Fulufiga yisawo ogutwe kirenge ku bikolobero by'okoze ndaba b'otunula wasooka n'olepinga muganda wo ng'olina emyaka 7 tokomyawo olumbye Jofule Lutaaya omulepinze omuzaddemu omwana akusuddewo olumbye Kasuku kisajja kyatubaali oyagadde okukilepinga kiganye okiwalanye tokomyawo olumbye Tamale Junior naye yagadde okumulepinga akugobye omuwalanye yagadde okumusibisa olumbye Saimo wakawalaata olwokuolaba akawalaata kasanana bonna baano balepizo bamazeewo Franka Ntambi naye wayagala dde okumulepinga kati nange olw'okuba ndi lulenzi lugogo oyagala kundeepinga masavu ondi bubi mazima ondi bulala tebakulya koyini zeto ono gwolengera y'omu ku bimuli by'ekibuga Kampala era ng'ono mukyala w'omugagga amanyiddwa nga Hamu Kigondo oba Hamu munnange eyo yabadde photoshoot ya lubuto atulaga baby bump wali wonna okitegeera asuubira mama tusuubira anti ali mu ssente diri wama akola atya ye anyways y'omusumba yona akyalina musumba Mondo yakiikiridde erinnya lye bambi omukulu amanyiddwa nga Mondo Mugisha azenga yekola obusolosolo lulika natulaga semaningini wali ku mukutu ogwa TikTok okitegeera tavaayo eyo kakati ku mulundi guno yayatudde amazima njukira nti yadduka eggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'ensonga z'okufera abayizi abawererako ddala omwami oyo si mwangu munnange yaddukira eyo ali eyo yawaŋŋanguka era bw'agira bw'ati bw'asala bw'agenda e Mombasa bw'agenze kubuulira njiri buli lwa Sande abuulira nga yeekubye essuuti n'avaamu ebigambo olabira ddala nga buli kimu okimaze kiwedde omukulu ono ng'ali ku mukutu ogwa TikTok yagenze maaso okubanga ate ategeeza ensi nga ye bw'alya ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo endiga zirina ennaku mukama naye nga nze ndi mu kuleeta kuteesa kwange bw'obeera ng'oli eyo ng'oli ndiga badde nteesa nti osobola okukwata ekimu kyekyo eky'ekkumi n'onoonya omuntu
gwolabanga bambi yeetaaga buyambi kozi bo bangi gye bali yassa jjukira nti bw'oba oyise mu ngeri eyo era Mukama ajja kuwulira ssente ozituuse direct kubanga n'okuziwaayo mu kyaki muziwaayo nga musuubira nti mugenda kutaasa bano abantu ziyambeko ku bantu ng'abo abaana batalina mwasirizi bafune ekyokulya bafune ekyokwambala abamu basome naye ndowooza owulira abantu bemuyisaamu ssente ono ye yatutegeezezza nti ssente baziriira ddala bw'aba yasobodde okwogera bw'ati abasirise be bangi muwa kimu kya 10 wano bawa kimu kya 10 ne bankolako mulabe kimu kya 10 kye kikola kikino kikola bino right. Julia, onakulu mungenda kusenseko. Nze bampa ensigo n'ekimu kye 10 n'ekiweebwayo babimpeera ddala wano bambi babimpa era nze ndiye kimu kye 10 nkirya. Nze kimu kye 10 abasumba kye bakikolamu ekyo. Okolamu bino ovugamu motoka okolamu ebintu bingi byakulabira baddu ba Mukama ate kiki Katonda alina sente zaalya amaye bano tebaagala amazima soko batizeyo balabe baagala kulaba omudabati bano butandi wange boogera nti baagala kugira kimu ekye 10 ale kiki kyakutambuza bulamu bwange bw'oba toyagala tojja mu kyaki genda onoonyeyo endala nze nina bempita nina benkera ku makya nempita nina bempita Ujingo tazimba kyaki mbuzingo butazimba kyaki Pentagon agenda gitwala mu ttaka oba gitwale mu ggulu yazimba biki ate bujingo bonozimba kyaki tujja kuyomba oyagala abaferera awo wali ate ku bafera ani azibatuma wale gwe bakwata mu nsabo omanya abaavu mukaba biki obulandeka awo liko kimu ekye 10 weeyagala nina okusasula abantu nina okusasula TV nina okusasula nange wano ngenda kunoonyayo Kananirandi nina bwe ngenda okunoonya Kananirandi mujja kukiwulira Kasongo mubali nanga Kasongo mubali nanga kati awo liko kimu ekye 10 weeyagala endiga zireete ate bagenda kujja bangi nakulwa bagenda kujja ng'omutwalo gumu bajje ate mbasabire ate Mukama abawe omukisa ate bazireete enjawulo yeeno nti kubanga basiga era bakungula kati sagala kubagamba nti Katonda azirya nja kuba munanfuusi Katonda tasobola okuva mu ggulu akikwate sente ze buno buswazi bwe baleeta obw'ebibiri mitwalo 5 miliyoni 5 miliyoni 10 Katonda azaagazaaki era enkya Lwakutaano ngenda kulya ennyonyi ngende Mombasa mbeereyo Samia Service bwetuuka ntiremu ninnya ennyonyi ndala nkomewa soko balageko ekimu ekye 10 wawe kiraze ndeka Julia onjagazaki kati abataagala kumanya nti ekimu kye 10 tera kyekikola babalimba esente zirabira abasumba famire zaabwe n'ebintu ebirala fe teri Katonda tasobola okuva mu ggulu eri n'atwala sente ng'azitwalawa Katonda atwalawa sente Katonda alina asobola okujjawa n'alya ku sente zo mu $10 $10 Katonda zaagazaaki nze ndya sente zo n'ofuna omukisa nze ndya sente zo n'ofuna omukisa gwe sinika ojja kulwala ojja kuvanga olubuto lukuluma nze mutume nze Mukama gwe yatuma nze nabbi nze alagula
ojja kulwala Junior va mu nseko ojja kulwala sagala onekwasa okubira ekyakumajo gaye bannange nfa olubuto lunzitta kati gwe mutume gwalya ssente ne baba bulungi endiga ne ziba bulungi kubanga nze eddoboozi lya Mukama kati awe ekimu ekyekumi kiweddeyo ono omusasula miliyoni 2 Butereva balungi bangengera kubanga ate mbasibuza omukyala manyiddwa nga Carol Kasita yasono yavudde nagenda maaso kubanga ate agabanako naffe story ye ey'okuvuga naddala abavuzi ba boda boda mu kibuga wano jjukira abayitirivu naye nga sinnaba kutwalayo eyo agaliwo gagamba mbuye ne papa Tata King omukulu Fefe Busi nti it ended in tears ago gali muki gali mu nkuubo naye ng'okuddira ku nsonga oba ku mulamwa omukyalo ono yavuddeyo n'awandiika n'agamba nti so my first accident in life I knocked a boda cyclist carrying a lady and a daughter. I still remember the baby's cry and the lady was lying softly on the ground. Confused, I rushed them to the hospital and thank God I saved both of them. Just today I witnessed another accident where a cyclist threw a mother and a kid down. I dropped everything I was doing and rushed them to a nearby hospital. But it's got me wondering, how can these border accidents be minimized? Are there riding schools? Can we have like seminars to sensitize border men on safety and much more? Bwatyo bweyebuuza agamba nti omulundi ogwasooka ddala okola akabenje yatomera omusajja wa boda eyali asitudde oba yali avuga omukyala n'omwana. Omukyala yawulira okukaba kw'omwana n'alengera omukyala ng'ali wansi ku ttaka naye alaajana. Agamba yali confused naye yasobola okubanga abakwata n'abaddusa mu ddwaliro. Agamba yeebaza Mukama nti bombi baawona. So olunaku lw'eggulo oba olw'okwosa eggulo yalabye owa boda ng'asudde omukyala n'omwana kwegana n'ajjukira kiri ekyamutuukako oba okitegeera baagudde era bw'atyo agamba yalese byonna bye yabadde aliko bye yabadde agendako n'akwata omukyala oyo n'omwana n'abaddusa mu ddwaliro. Naye agamba nti akyebuuza lwaki obubenje bwa boda bususse mu ggwanga lyattu Uganda tetusobola kubaako ngeri gye tukolamu ne tubukendeeza. Tetusobola kuteekayoko masomero g'abavuzi ba boda ne bamanya the do's and the don'ts kubanga kisusse muli awulira nga abantu bano balina okubaako bye basomesa mu ngeri emu oba endala olw'obulamu bwabwe n'olw'obulamu bwabo ababeera ate ababaliraanye be bavuga n'abavuga emmotoka. So mu mbeera eyo bw'atyo bw'ategeezeza ngambye okuweereza n'abadde page era nga nkwebaza nti obale kubeera mulabi mulungi owa page the news anchor ate nga gwe ayagala ebyononese nga tuna subscribinga ku channel yaffe ey'okubiri nja kugamba nti mukwano osubwa singira kuba nga te mbaweereza eruuyi eyo naye nga kambaagalize olunaku olusufu olw'olwaleero mubeere bulungi fonna mbaagala nnyo mweraba.